Amanya n'eddoboozi Mike Bakabulindi Bakas Media ku YouTube tukusaba subscribing watching ate oliking. Olunaku lwa leero nkyazizzaako Global Peace Ambassador kakweyanjulire atunnyonnyole tugenda kwogera ku byobufuzi leero ba president abangi abazze mu lwokano nga tugenda mu byokulonda katumanye amanyage amanya yenze Global Peace Ambassador Kambula Milton nga nkorera mu ensi 52 nga promoting emirembe n'enkulakulana mu nsi ezo. So basically ndi peace negotiator wensi ez'enjawulo communities to promoting emirembe mu maka mu communities mu company mu bitongole mu political parties n'amadiini okulaba nti enkolagana weeri okupromotinga emirembe ku nsi ez'enjawulo. Ambassador tugendeko ku byokulonda byaffe bigenda ngabulako emyezi mibale tugende byokulonda. Olunaku lw'eggulo tulaba Electoral Commission yayanjudde okujjayo empapula ne tulaba nga over 50 candidates bajje empapula eziraga nti baagala okwesimba okuba president. Abantu 56 naye nga abetumanya abagundiivu tebana bakujjayo empapula. Okyogerako kyekyo tutandise okulanga eggwanga ate tukyebaliza Mukama Katonda waffe okubanga abavubuka bavuddeyo buli omu ayagala kuba president w'eggwanga. Kitegeeza nti environment eri clear n'omusana ogulaga nti Uganda egenda mu maaso weekiri ekyo. Emabegako okulowoozaako n'okwesimba okuba MP oba LC1 nga bafamire bagamba ogenda kufa. So kitegeeza tulina okwebaza President Museveni ne Gavumenti eriko into that enabling environment okubanga omuntu yenna oba mulema oba muzibe oba muvubuka muto oba mukadde mu myaka nga 5 oba mwavu oba muwala mulenzi basically ekyo kitegeeza Uganda ekula ebya demokrasia bikula. Kitegeeza nti tuli bamalirivu okulaba nti the fate ne future y'eggwanga lyaffe tegenda kubeera discussed nga bolaba n'ensi endala batusalirewo nga bwe kyali edda abazungu nga be batusalirawo. Sawa zino President Trump ne President Putin olwokutaano bagenda kuba Alaska nga badiscussinga future ne fate ya Ukraine. Kitegeeza nti ffe Uganda tekigenda kuba bwe kityo kubanga basajja n'abakazi bo bali wano and they are willing okwewaayo okufirira eggwanga. Kitegeeza nti buli omu atali mumativu n'obukulembeze obuliwo ayina eddembe eri okwesimbawo n'asuubiza Abannayuganda be basalawo ani anawangula kalulu. Naye ekyo ne bwe kibeerawo entalo kitegeeza tezigenda beerawo kubanga ffenna bw'obanga tokkiriza tojja genda mu nsiko. Opportunity weeri genda weesimbewe gwe bakuba kalunga dde waka. Ekyo kirungi kitegeeza abantu bagenda mu nsiko. Ekyo kirungi Mr. President n'okulaba nti abamajjeebo especially the first son twabadde twatidde nti kati agenda kujja naye esimbewo. Abannayuganda mukakkane nebaza MK okubanga ddala you have respect for UPDF. Kitegeeza bamajje ddala namwe mwina discipline ekyokuwamba abantu mu kalulu kati nga saawa zino bantu bendi badde already bali mu miggo mu biseera ebyo byedda. Weesimbawo ku Museveni otyange bakusala kabina ne bakasala omumiro ne bakusala naye nga constitution kitegeeza naye tugiwadde ekitiibwa nti saawa zino abamajje batuwadde respect. Ekyokubiri emirembe weegiri saawa zino buli muntu apikinze form ayagala mugende bavubuka bannange mupikinge form mwenna kubanga bw'obeera bwe munabeera wansi w'emmeeza mwe mugenda kubeera menu babalye naye bwe mubeera waggulu w'emmeeza mugenda discussinga namwe mubeere ba stakeholders. So nze kinkola bulungi ate nsaba ddala Electoral Commission temukkiriza obubbi bwa kalulu kubanga tulina omukisa tulina bakasitoma bagala okuparticipatinga mu democracy. So kasitoma bw'abazze mu dduka lyo tokkiriza dokita gundi kasitoma oyo okugenda nga taguze.
so mukugula kyentegeza kye kiriwa temubba kalulu. Electoral Commission temukiriza bamajjo kujja kuba abantu, temukiriza tear gas okujja mu kalulu kano kubanga bakasitoma bazze ate mugenda bagoba, then ensi kitegeeza abantu bagenda kola ki kulumangana balwane bagambe batubba kalulu kye kyavako mu 7 okugenda mu siko mu 1998. So bakasitoma webali kitegeeza akatale kalungi, so kitegeeza emirembe gisobola okubeerawo.